district ye Buyende constituency gye bayita Budyope East siweva Isabire Magogo bawa Anita Among waliwo omu ku beesimbewo gwe bayita Daniel Muwulire wa independent yavuddewo atubuulira abamawulire ng'agamba nti ali mu kusaanyawo ebigambo ebigenze byogerebwa nti Anita Among ne deputy speaker parliament Thomas Tayebwa n'abalala bayitawo unopposed wabula nga nti ne Magogo naye yayitawo unopposed so agamba nti Magogo tayitangawo unopposed era yamala okwewandiisa waali ali mu kujja kumuvuganya ebyo ebigambo badde boogera biri eri Bukedde ya tebiri Buyende anti ebyokubitaga unopposed bitegeeza Magogo bawa NRM which means yabitawo nga ba NRM baine tebakoze eki tekitegeeza yes bo yesimba omukabiri amala nakoba ati ndikuide bino si byakamyufu bino byabakama si byatangodoyi byabakama muntu tiri wo byogera electoral commission ne yogera yatokobera ati yagamba Magogo kimukakata kokoba ati kirungi ino mbise wano opposed nga banange beresimba nawo mwena aremu bamviramu kati yagamba nti yawulidde amawulire ku mikulu gya social media nti Anita Among ayise wano opposed n'omwami we ayise wano opposed kyewali amuvuganyizza n'agamba nti sebo wendi tiwali muntu agenda kutisatisa Budyope East bwe bako byano opposite ya Anita Among imwe mwagigayita neyono y'omwana ya NRM eyere yawona yes so kakati yagamba nti wali akalumwali era agenda kubanga bwati akikira abantu then bwe tuba tuvuddeeyo kampeyini ez'ababaka ba parliament ziri kutandika nga 10 omwezi ogw'11 abantu bangi bongedde okubanga tebe batyo bateekateeka wano mu kibuga eky'Ejjinja waliwo abamu abatandise kuteekateeka eggaali ez'abavubuka ezigenda okubawerekeranga okuteekawo vibe waliwo abamu abagenze emmanga ku Kirinnyo ne batematema ebimotoka bino ebikaddekadde ne bajjako enzijji manya emmotoka ezibeera mu campaign bajjako oluggi ne bajjako ebyemabega ne gubeera ku mulowa gutokota okuteekawo vibe mu mbeera eyo so bagamba nti campaign bazisuubira okutambula obulungi era akakiiko ak'ebyokulonda n'abatwala ebyokwerinda bongedde okusinkana abo bwe baasunsula okwongera okubabuulira oba okubeerawo okutegeeregana nti muduufu waba ayise wano gweyita wano muleke kusinkana muleke kubeera mu kifo kimu n'ebirala biringa ebyo ebuggwa eri basinkanye abeesimbewo bonna abawandiisibwa electoral commission ne security anti ndi kuwano nawali ekiriwo ku lukiiko lwetutaimemu President Museveni ganabaidye Busoga bali kwenda kumuletera bano bona abagwa ku kadi ya NRM aile mu atese nabo bavuemu balekere mu bana bawangula ki kadi agama uli balo linagago wewe nchi kutodi ba mu diretu ba mu badachi kungu so nabaddeyo naye nga temuli bya ezira bya buli nsiri edaya ngiro mbegalo ndikwenda ku ekintu ekyo mbonanga kubaganda baife libani na baife bebajja okozesa mu nsonga ey'eggaali kizuulibwa nti abantu bangi bazira byakola era abantu abazira byakola n'ababamu ebyo ebigaaligaali mbasaba busabe bw'obanga weewaireyo nga iwe olw'okwendako okujja mu gaali gijeemu na mirembe tokola bintu binaanigiriza iddembe lya muntu wundi otakozesa iddembe lyo kuninirira idembe lyaki lya muntu wundi kolesaako abali yes kamalize ngaziyemu otakozesa idembe lyo kuninirira idembe lya muntu wundi iwe bw'oyagana omuntu ng'alikola ka mobile money ke nga ye nakuye awo nawamuweesa idembe otaveno olw'okubanga olibita ku gaali osamba ekibokisi kye olw'okubanga olina gw'oli kuwagireyo ekyo tekidaakola abaliite matema ebimotoka nga musuubira kubira kerere mu tawuni muno ne pichi zosi bitulekanire muno leka mbakobereko amateeka tigalekera akola mbolo kubanga muri mu campaign eri ekintu kyebeta DMC abantu afikina abatera kukyeta amateeka ga traffic ago ku ngudo dangerous mechanical condition emotoka bwe nabanga eri mu mbere otawaliriza polisi kusika motoka eyo kola kugitwala kuba polisi edakubanga eri kuma mateeka emotoka eri mu dangerous mechanical condition
so mukole bye mukola nga bwedindi ni police ekoze ki erigo wana linenda kongera kwa lwoko bye omuntu otakolesa bululi idembe lyo kuninirira idembe lya muntu wundi buti buno obubaka buli kujja ye mugala wange nkwogera kuba oli mugala wange nina kojjawo Winnie Kisanja Winnie Kisanja obuze emyaka mingi yali yairayo mukyalo wali wairayo mukyalo je wairayo twamala okuteekera buli kimu twamuteera government ya president Kaguta Museveni yakuwa sente wagula itaka wabanga oli bulungi wabanga iwomaze okufuna getukwagaana oizo misera bya campaign bizo twali meeting na statement je wakozesa statement eyo ifu abandi tiyatusanusanga ifu boya gaino nga tuli mu system eri kutambula ida n'abantu boya gainebo obajoining otambule nabo ekintu kyoli kwenda kitukire niba ino nga muliki muligalala ono mukyala kubanga omukyala ekyamuluma kyaki nti owekitiibwa Kirunda Faruku alina group y'abakyala yabaira atambula nayo yabaira aliwa n'abasinga bagwa mu structures abandi babayiremu aye bo begema ku Kirunda Faruku akuba ati tutambuze emirimu nga bali najja batuusa yebenda bageme yes tutambuze ekiri now obuzibu bwa muwalawo mugala wange yatuuka ku kuleti nga bali bagiire kigemye omwamba kikoze ki begana ali kwerwanako abukire bakola ki bwabangiramu aye nga bwino wende yamwiziza aida mukola ku era mbaye ndi kusaba nga bawayize mu kintu toyirayo okwogera ku Kirunda Faruku muleke muleke byali kola nebyo tuli kutambula nawo winyi yangeri jo weniga ku mugendo bwova kusini okumala ebanga obo sangwike okina makina gandi beno bali mubindi wali mubindi so kitukomye ku mutima mubi bati kituli kusingana okutambulira walala NRM eje muki mu maiso